Embeera eyongedde okunyinyiibala munda mu kibiina kya Democratic Party. Omu ku babadde bavuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kino Richard Ssebamala bw'aggiddwa mu lwokaano. Ssenkagale w'ekibiina kya DP Norbert Mao yalangiridde nti Ssebamala aggiddwa mu lwokaano olw'abawagizi be okulumba ekitebe ky'ekibiina nga baagala okugajambula Norbert Mao nti nga bamulanga okwekulubeeseza ennyo ku kibiina kye NRM. Nze bannonze nakati musatazangire bannonda lwaki baba banzijamu kujja kwaka bango yagenda zeyambulanse tewadajja kukolerawo kujja newanaleta poliisi okwenkanawa ajja tulekawo wano mawe kirungi ekibiina kyaffe kirimu wano waffe mukaaga singa tubadde mumakaaga nga gyakiteeka yandibadde tulina omusango so tufune emirembe jajja kuba delegates conference tumala vambala jajja kuba byaka katonda mukulu mututire wano dipya tukosinza bingi. Norbert Mao bw'atandise okwogera ne bannamawulire atandikidde ku nsonga ezitabudde bannakibiina ensangi zino ez'okusisinkana General Salim Saleh eggulu. Mao akkiriza nti kituufu yatudde ne General Salim Saleh wabula nti teyatutteyo bannakibiina kya DP kufuna ssente era agambye nti ono mukwano gwe ng'omuntu. Twasobodde okutegeka olukuŋŋaana olwo abakulembeze abo beeyogerere ate bonna tebaabadde badelegate ate bonna bubawagizi ba Mao kuba abawagizi bange abamu abasinga tebazze. Olukuŋŋaana lwabadde lwa economic oba kyewandiise mu sevenomic. Kintu ekyo kyazze kubanga abantu bazze bagoberera engeri gyentuulamu ne General Saleh kuviira ddala si musango okutuula n'omuntu akulira programu erwanisa obwavu era ezimba obugagga mu batuuze ba Uganda. N'olwekyo oba lwakuba akalulu ka DP kasembedde abamu ne balowooza nti bakakozese Mao atutte ba delegates General Saleh abawe ssente. Norbert Mao mu busungu ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kafuumudde abadde yeesimbyewo ku bukulembeze bw'ekibiina ekyo Richard Ssebamala kubanga nti mu kaseera kano ssemateeka tamukkiriza na kwesimbawo okuvuganya. Ono era alumiriza Richard Ssebamala nti alina gye yaggya ssente ezibadde zimukozesa mu kalulu ako nga n'okuleeta abantu okwekalakasa ku kitebe ky'ekibiina abadde akikola okulaga abamuteekamu ssente nti awezaawo ku buwagizi. Kati munnaffe omubaka wa Bukoto Central ze namulabula ate akutemyako oyagala wambazi namulabula mu lukuŋŋaana lw'Esoro ne mugamba ssebo nkuwulira ovuuma naye tosimbula naye lwakuba ayina abamuwaga ng'ate abamu bali mu NRM nga projekiti yakusuula Mao lw'okuba Mao abasuza batunula ye n'alowooza nti amateeka tegajja kumukwata. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti ajja kupangisa abantu bajje bawogane bakole kino na kiri ekyo tekikyusa ssemateeka. Eyo si embeera gye tugenda okutambuliramu. Njagadde mutegeere kyekireetedde bannaffe abamu okugezaako okujja okwekalakaasa. Balina kwewozaako kubanga balidde ssente z'abendi, balina kukola accountability. Mao akiddiŋŋanye nti abantu abamulwanyisa waliwo abasindika okuva mu bibiina by'obufuzi ebijja ebyakeesoga eby'obufuzi by'eggwanga. Waliwo ekibinja ekyajja wano ne kimenya endabirwamu nga bo bagamba baagala Bobby si Mao. Abantu abo tubamanyi. Mukimanye nti DP weeri kati waliwo ebibiina ebipya ebitalina bantu naye byo birowooza tibisobola okufuna abawagizi okuva mu kibiina kya DP. Bataddemu ne ssente mu kalulu ak'okulonda obukulembeze obujja mu kibiina kya Democratic Party. Kati ekizibu kyabwe kiri kimu kyokka. DP ekulemberwa musajja eŋŋwaŋŋuli ayitibwa Norbert Mao. Balina okukola kyonna ekisoboka bamugyewo basobole okuvuga DP nga bwe baagala. Awo we wali obuzibu. Wabula CBS betuukiridde Richard Ssebamala agobeddwa mu lwokaano lw'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'ekibiina ekyo alayidde nti kikafu okuva mu lwokaano kubanga Mao talina buyinza obwo. Okwata otya abakulembeze b'abanno abakulembeze abakulira district akulira abakyala mu district akulira abaami mu district abavubuka mu district n'obatwala ewa mukulu Museveni n'oyita Saleh abogereremu
bagambye nti kino ekibiina twakikola kunoonya ssente bizinensi, kino ekibiina twakikola kunoonya buyinza. Tosobola kukwata abakulembeze bajja kunoonya buyinza n'obayitira omuntu mbw abawe ssente abayigiriza okukola ssente kati baleetedde sale abogereremu. Ebyokukola takyabiina yatunda ekibiina yagenda n'agamba baali abantu nti ekibiina nakibakwasa n'obukulembeze mbuleeta okukakananga n'abakulembeze abakuŋŋaanyiza abatutte abantu banyiivu tebaagala kutegeera naku Mao kyazzaako. Twagala ekintu kimu, Mao kutuviira mu kibiina. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola entambuza emirimu mu bitongole bya gavumenti akayitibwa COSASE katumiza ebiwandiiko byonna ebikwata ku masannyalaze. Gavumenti ya Uganda geetunda ebweru w'eggwanga okuzuula obanga amawanga ago gakyayota masannyalaze gano ku bbanja. Kino kivudde ku alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti ey'omwaka ogwedde 2024 eyakinoganya nti amawanga Uganda gyetunda masannyalaze gagootera ku bbanja kyokka nga bannayuganda gye gasibuka abasinga basooka kusasula nsimbi okukozesa masannyalaze ago. Uganda ezeetunda masannyalaze gaayo eri amawanga agali ku muliraano okuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Democratic Republic of Congo n'amawanga amalala. Olwaleero abakungu mu kampuni y'eggwanga evunaanyizibwa ku kusunda masannyalaze eya Uganda Electricity Transmission Company Limited bagasimbaganye n'akakiiko ka Paalamenti aka COSASE okulambulula ku birumira mu kampuni eno okusinziira ku alipoota ya Ssaabalirizi. Alipoota eraga nti ekiseera we baagikolera Kenya yali ebanjibwa obuwumbi 19 n'obukadde 4. Tanzania ng'ebanjibwa obuwumbi 11 n'obukadde 8, Rwanda ng'ebanjibwa obuwumbi 16 n'ekitundu, ate Democratic Republic of Congo obukadde 398. Akulira kampuni y'eggwanga eya UETCL ekola masannyalaze Joshua Karamagi ategeeza nti lugenza okutuuka leero nga amabanja agoogerwako gaasasulwa. Wabula ababaka nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko ako ow'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona bagambye nti okunnyonnyola kw'abano tebayinza kukwesigana akatono awatali biwandiiko bikakasa ekyo, bw'atyo kwe kubalagira bagende baleete ebiwandiiko ebiraga obukakafu bw'ensonga eno nti ddala amawanga agoogerwako gaasasula amabanja ago. There are certain things I don't want to say on the microphone by virtue of where I'm seated. But I'm boiling. As a Ugandan, I'm boiling. You help me before I actually explode. Why do they still owe us this kind of money? For those countries, they are not in bad debt. The positions have moved. We will actually by Friday give you the movement of what has happened between when the audit was done and now. We've been collecting. Okay. Yeah. So you can enforce payment from foreigners, and then when it comes to the locals, you don't. Abakakakiiko ka COSASE neera bakunyiza abakulira ekitongole kye ekya UETCL olw'okulambulula nga bagala kirambulule ku bbanja eri obuwumbi 584 lye baasigala nga babanja kampuni ya umeme eyagalwawo gye buvuddeko, nga bano mu kwewozaako bategeezezza nti baakola kyonna ekisoboka naye ne balemesebwa okusinziira ku ndagaano Uganda gye yakola ne kampuni ya umeme. Gyebigweredde nga baminisita okuli ow'ebyensimbi n'obyamasannyalaze nabo bayitiddwa bukubirira okugasimbagana n'akakiiko kano aka COSASE okubaako ebibalambulula ku nsonga y'obuwumbi 581. Ekitongole ekikola ku masannyalaze ze kyasigala kibanja kampuni ya umeme eyaggalwawo. Minisita omubeezi wa tekinologiya mu gavumenti ya Uganda ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo alabudde abakyala bakola emirimu egy'enjawulo okweggyamu enge n'obutaagaliza bwe banaaba baakutuuka ku nkulaakulana gye bayaayaanira. Bw'abadde yeetabye mu kkuza olunaku lw'abakyala mu ssaza Kyaddondo ku mbuga y'essaza e Kasangati, ow'ekitiibwa Sebugwawo asabye abakyala bakomye okukozesa emitimbagano okufumirako bannaabwe n'okuwaanyisiganyizaako ebisongovu oba okukola olugambo, wabula bakozesa emitimbagano ebinaabajja mu bwavu. Mbadde mbakubiriza nti
bannammwe mubayambe mukwate ku bannammwe abakyala tulina omuzeego obujja abakyala tulina omuzeego okuba nti bannammwe mubasika ebikooyi ne mubasika ebikooyi ekyo kikyamu nnyo mu bakyala bwe tubanga tulina ekigendererwa ekyo kikyamu bannammwe bwe babanga bagenze waggulu ate nammwe babayamba okubakulaakulanya n'olwekyo bannammwe bonna abakulembeze bonna mubaagale mubayambe oba balina bye bakoze ebikyamu mubayambe mubaluŋŋamye kuba tewali atasobya tewali mutuukirivu mu nsi n'olwekyo abakyala mwenna ababadde balina obuyisayisa obwo nze bw'omanyize njogera paati. Minisita Nabbosa asabye abavubuka abawala bakozese tekinologiya okwolesa obukugu bwe balina mirimu egy'enjawulo naye basomerera kikendeeze ku bizibu ebibatubiddemu ensangi zino ebivudde ku bbula ly'emirimu. Omumyuka owokubiri owa Kago Dr. Fiona Kalinda yeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'awa abakyala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era n'asaba abakyala banne bakozese tekinologiya okugatta ku nnyingiza yaabwe mu ngeri ebagattako. Ono era asabye abakyala okukuliza abaana mu mpisa ezeegombesa baleme kuswaza Buganda nga battata n'obuwangwa bwa kuno nga banaayiza naye batamanyi. Abakulembeze abali ku executives amasaza gonna aga Buganda twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuba abakyala yakitegeera era n'atusembeza ne tuvaayo mu kiyungu si kibi kuba mu kiyungu naye n'obukulembeze tubusobola. Tweyanze nnyo twagala okwebaza pulezidenti wa Uganda kubanga bwe yatunula mu bantu bonna abali mu Uganda n'alengera maama waffe Nabbosa Joyce Ssebuggwawo okubeera minisita wa ICT. Wonna bw'otuuseeyo eyo gye mubeera mu cabinet meeting pulezidenti omugamba titwe twasiima. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti wa Kiso Maria Lubega asabye abakyala ababeere beerufu mu nkola y'emirimu gyabwe era n'abajjukiza obuteerabira buvunaanyizibwa bwabwe mu maka. Ssentebe wa Ttabamiruka w'abakyala Dr. Sarah Nkonge Mwonge asabye abakyala mu ssaza Kyaddondo batandike okulowooza ku kusiga ensimbi mu bintu ebitambulira ku tekinologiya kibayamba okumanya ensi bw'etambula. Ensi yonna kati egenze tekinologi. Bwe tutambula mu nsi tulina okukozesa tickets nga ziri e-tickets. Bw'obanga olina okucheckinga in tulina kukozesa everything nga tetukyasobola kusigalira mabega ne tuva ku level ya Nigini eri gye twaliko. Maama Nnaabagereka n'atulambika nti ne bwe munaakola mutya mulina embracinga tekinologiya mu butuufu twalabanga kyamakulu nnyo. N'agamba nti ate temusobola kukola mwekka mulina okufuna abantu abalala babayambeko okubajja ku level emu tubambuse. Abamu twayambuka dda naye bannaffe tetujja baleka wansi. Agnes Nasirumbi munnamakolero era ng'aliko obulemu ku mubiri gwe asabye abaami okwasizaako abakyala abaliko obulemu okwettanira enkulaakulana era yeebazizza Obwakabaka olw'okuwagira ennyo emirimu egy'abaliko obulemu. Minisita Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo atonedde abakyala mu ssaza Kyaddondo kompyuta 35 okulaakulanya emirimu gyabwe n'okuguka mu bya tekinologiya. Ekkanisa ya Uganda ekakasizza nti emaliriza ebyetaagisa byonna okuza olunaku lw'abajulizi e Namugongo omwaka guno era nga kane ekisigalidde balamaze okutuuka mu kifo ekyo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko oluteekateeka ebikujjuko ebyokulamaga e Namugongo era nga ye mulabirizi wa Northern Uganda Right Reverend Godfrey Lowum, ekkanisa efunye okusuubizibwa okuva mu gavumenti nti yakubakwasizaako mu byetaago ebyensimbi era batandikiddewo n'emirimu egy'enjawulo okuteekateeka n'okuyooyoota Namugongo atuukane n'omutindo ogwetaagibwa. Gavumenti ng'eyita mu lukiiko lw'abaminisita yasuubizza ekkanisa ya Uganda ensimbi obuwumbi 2 zibayambeko mu kuteekateeka ebikujjuko bino era obulabirizi 6 okuva mu bbendobendo ly'obukiikakkono bwa Uganda bwe bukulembeddemu kaweefube ono. Obulabirizi obwo kuliko obwa Northern Uganda Diocese, Lango, Madi, wamu ne West Lango, Nebi ne West Nile. Right Reverend Godfrey Lowum agambye nti kwaya y'abantu 4 yateekeddwa okukulemberamu ebikujjuko eby'okujaguza n'okulamaga e Namugongo omwaka guno era abayimbi abasukka mu 10 baavudde mu bulabirizi obuli wano mu Kampala era nti baakukwatagana okutandika n'olw'omukaaga luno okugogola n'okuwawula amaloboozi.
The choirs have been practicing from their dioceses, and each diocese will be contributing 500 members. So the dioceses alone will provide 300 members of the choir. And then the community that lives here, people who hail from northern Uganda, but they live here in Kampala and the surrounding areas, have also requested to be allowed to join and participate in the mass choir. And so we have given them a slot of 100 people. The 100 will join the 300. So in all, we will be having 400 members of the choir. Reverend Venerable Waswa Center Musa Badikoni we Namugongo iranga yakulira ettendekero ly'abawule eri Namugongo agambye nti wali kidduka kikirizibwa mu kifo eky'ekijjukizo naddala ebitalina sitika olw'ebyokwerinda. Wajja kubaawo cards ezo abateesiteesi ze baagaba kwaba abagenyi abakulu ennyo bajja kubaako we bagenda paakinga emmotoka zaabwe ate nga ziriko stickers. Naye ate olw'omujjuzo gw'abantu waliwo ekifo wano kumpi ne seminary wali faamu y'obulabizi bw'e Namirembe. Emmotoka zonna gye zijja okuba nga zikuumibwa. Ebyo nga bikyali bityo ku ludda lw'Abakatoliki e Bulooli. Olwaleero Novena eyingidde olunaku olwokuna ng'ekereziya etendereza nnyo abajulizi okuli Andrea Kaggwa, James Buuza bali awo wamu ne Gildo Irwa, Daudi Okelo ne Anatoli Kirigwajjo olw'okwolesebwa kwe baalina. Mu mawulire ge twakafuna wazzewo akalipagano k'ebidduka ku nkulungo ya Entebbe Expressway akavudde ku mmotoka ekutta omuliro akawungeezi ka leero. Okusinziira ku berabiddeko n'agawe ku kabenje kano, mmotoka ekutta omuliro kika kya Volkswagen namba UBD 777E era okukwata omuliro efubutuse ku luguudo lwa Expressway ng'eyolekera Ntebe, nnyiniyo ategerekeseke lya Arthur kwe kugiddukamu afuna obuyambi wabula agenza okudda nga yonna ebengeya. Dakika nga 4 almost na sawa kubeno gundi yaganzo kunyoka sawa ngemo naye balina okwebereramu kuba katolabe emotoka y'omusajja yona eweddewo kyamazima naye bulina okukola ki okubeerangawo babeerengawo ngawo obuzibu bugwawo nabo balina okukola ki okukyanguwizanga naye si kunyigirizanga tegera bomookera Kitegerekese nti omugoba wa mmotoka eno ategerekeseke lya Arthur oluwulidde ng'ekyamuse akyamye okuva ku kkubo n'anoonya galaji eri okumpi afuna obuyambi wabula ng'anoonya akuma akazikiza omuliro nga tebakalina kwe kugivuga ng'ajolekeza ekibangiriza ereme kukosa abantu n'ebintu byabwe era alabye ekyamuse ennyo kwe kugiddukamu n'abuukira ka boodabooda era wa boodabooda amuvuza okutuuka gy'abadde agenda alunyumya nga lutabaalo. Wetujidde ku mpewo nga poliisi emaliriza okuzikiza emmotoka eno wadde nga yonna esaanyeewo.